nze time yange yatuuka okumpa sente tebampa sente. I'm so sorry. Nengo maisinga okunuma because sente nazibonaabonera. Banaye mwalirese sente z'omusajja ono zaali sente mmeka? Yali 35. Muleete sente z'omusajja emitwalo 35 mugisobola. Imagine omuntu okubeera mu nsi ng'agamba banziba. Kati kanukuwe mu COVID lockdown yasooka. Muvumaganya church ya pastor wamwe. Kankole. It's not a good thing. Yasooka. Nagendako ku solo tya ku TV. Nenkola ensasage. Gundi ono pastor yaku ila katale mumpewo eyo mara kwese yana kati ate enjiri yo wajibulira ngotya mu taxi kati enjiri najibuliyanga mu bus we walokoka ne bakuyigiriza okubulira abantu enjiri otulya muri mu nti nokisobola notandiko gakati mukama abantu kamba bulire ku bulungi obuli mu mukama ati nga neteno ziri mulungi nali nnyo mulungi mu tendo nga nkube etendo bu bus enjiri njibulira moyo process kati nga kyembala kati nga bwotuuka bwoti mu katale ng'osooka ng'oyiwawo omubiri ng'obuulirira mu katale esooka kuba tendo mu katale leetandika titukwaniriza omwoyo wa Mukama teekawo enjawulo wakati mwoyo wa Mukama n'amalaja banno nabo nga baddamu awo nga nsaba nga Mukama tukwebaza otambuza bulungi tusaba olunaku luno tutugondeze twetere bakasitoma buli omu musanyusa omutima nga n'essimu yalino Samsung nga njitunda ginagula akakadde nagitunda emitwalo 3 TV nalina 43 nagitunda emitwalo 3 gye emitwalo 6 ngoto londo bambanga cha bali myezi 6 ng'ebintu biganye obulamu bukalubisha nga n'ekyokulya kifuna nalwana nenga kyenwana mbere omusajja ewaka omwana ono ne omwana alina bazadde be kati nga kyenjagala sagala yejjuse wasonga akyali muto singa mukola ekintu ekyo nalina kyesi yali myaka 2 ayaweze emyaka 2 kati nga kyenwanako sagala mukosa mbongo bwe nga yagambera omusajja ewaka sirwana siwusiyomba nga kona nga sikikiriza nga manya agenda komawo emoka nenda nga bamulesi bamutadde mu ddiiro awo enakkiriza nti n'omukwano gwange abadde amanyi afudde zinasulanga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi nkakasa yenze omu ku bakyala abasinga ekisa wano mu Uganda. Wenda omuntu abonaabona kinkwatako wenda omuntu ali mbwetaavu kinkwatako nabadde ku TikTok awo nenengera omwami ono bamuyita Mulangira ng'agamba nti yabbiddwako emmaali ye nenjagala okuwulira ku mboozi ye engeri gye tuli mu kisiibo omwami wuuno alina obwetaavu so okumukolerako saddaaka oba oyagadde bw'oba osobodde bannaye mwebale kutula mwebale kusubscribinga bw'oba oli mupya nyigira akagamba ku kasubscribe okubeera ng'ojoininga show bw'oba oli ku Facebook, Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba aba HK Furniture Workshop kwe tuli okuba nti tukutuusaako furniture omulungi ow'omulembe tulina dinings tulina ebitanda tulina entebe tulina buli kimu kyewali agadde ate nga kya mulembe nnyo tukubire ku ssimu yaffe eyo gy'olabawo wammanga okole odayo oba ojja olabeko ku bye tulina otwalirewo nsanyusa okulaba Mulangira nakusinkana nyabo oli otya ndi wente oli bulungi ogezaako buza kuba tulaba batwaba mwenna nsanyusa okubasinkana amanya bamita Kasule Paulo Kasule Paulo kati eri Mulangira ku TikTok okwesa Mulangira 19 lwaki okozesa Mulangira oli Mulangira nedanya jasiri nyumira weerabamu obulangira ekyo kyoba weewuliramu kiba kyekyo olowooza kikiwuka ati nga nze neewulira nti ndi mubejja tolina nakyo oyinza kuŋŋamba mukwano nze mmanyi ndi kati obulamu buli butya emboozi ye eri etya tunyumizeeko wajja otya ate n'ova mu Kampala ate n'odda erira ate gwe Kasule
Bibadde bitya tunyumize awo lwatuuka nali nkolera mu Kaja mu paaka enkadde. Wajja otya okugenda mu Kaja twalina neighbor waffe naawe Nalukolongo. Banangenza abawo ngenda bagambako sijja kulinda omalirize. Mu Kaja twalina neighbor waffe awe Nalukolongo. Wakulira Nalukolongo? Mbadde nkolera na Tete Nalukolongo, nakulyako nnyo mu kyalo, nasinga nnyo beera mu kyalo. Mu kyalo ewa? Nali Kaabasanda. Kaabasanda Butambala. Butambala ye Kaabasanda? Gomba? Butambala Gomba. Mpigi oyita Mpigi Kaabasanda alawundi ekifulu yawo bayitawo mu Kibanga. Kati wanfa otya mu kyalo? Tunyumize emboozi okuva. Nakula okay kiriwo kitandikawo ekiti. Nakula nnyo ne jjajja wange. Mama wange we yanzaala yampa jjajja wange. Nembeera ne jjajja wange olw'okukula kwange kusingako nakwa jjajja wange. Mama waaliwa? Mama wange alina Tete. Kati taata waaliwa? Taata naye alina Lukolongo. Kati nitandika okubeera ne jjajja wange embeera naye nga tuwummulamuko wenje nembeerako ne maama ningendako ewa taata bulamu nga tuwe butambula. Twali tutaalyawo naye emyaka nga wakati w'emyaka nga 10 jjajja wange Allah n'amujjula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. I'm so sorry. Just bwe bulumi obusinga ku mutima gwange gwe nina nze onosonyi kyo kigamba naye nze saidi yange sina nnyo mukwano gw'abazadde. Mukwano gwayo gwonna ogusinga gwali gwa jjajja. Olunaku lwakya twali awo nga waali ffenna we tuli ewaka n'alwala. Walwala ne bamukwata ne bamudusa mu ddwaliro. Anti batandika okuŋŋaana mukyala nti oli ati abeera jukafu mukyala mukyagenda komawo kuba yali anjagala nnyo. Jjajja wange buli kintu kyalyangako nange kyendalyangako. Olunaku ne luziba tugenda owulya nga batugamba nkadde amazeemu akitadde. I'm so sorry. Sikulimba obulamu bwange akawe bwatandikirawo okukyuka. Kati awo batu bakuŋŋaana, mama bazze, abato bani bonna bazze nga nze sibitegeera kyekituufu. Sikulimba naye sitegeera kikigenda mu maaso nga sikikkiriza nga mmanyi agenda komawo. Omwoka era nga bamuleese bamutadde mu ddiiro. Awo enakkiriza nti n'omukwano gwange abadde ammanyi afudde. Zinasula nkaabo naye nga baŋŋumya kuba gwe nali mmanyi. Mama okuva lwe yali yakusuula mu kyalo yali taddangayo? Twawummulanga, sometimes nawummulanga ne bandeeta kuba jjajja wange yali musuubuzi ng'atunda butunda ng'ajja kampani ebiseesinga bwe tuba tuwummudde nkomawo naye. Olunaku lwatuuka olw'omutwala okumuteekayo moment ne mubongo wange ekyali mwadi wayise emyaka nga 2. Omwana teyeerabira. Kyadija nze bankwata bukwasi bakojja abantu. Ng'oyagala kugwa mu ntanga? Nga njagala banziike naye. I'm so sorry. Bankwata ne banyweza naye nga mpuli obulamu bwange bwonna bukomi. I'm so sorry. Bannaye ezziga ly'omusajja liva wala naye omusajja avaamu amaziga okuva lwe namusinkanye paka kati. Obulamu bwange bwakomaawo. Kanneebuuza ngenda tutandikirawo. Mama ogenda obeere ne maamawo ABCD. Ffe mama wange yaliwo ne taata wange wani nga buli omu ali side ne side. Nga ba single parent. Buli omu ali. Taata yalina omukyalo omukulu mama. Kati naye ng'ekisinga okunnuma nze sina mukwano gwange oli yammanyi. Oli yali yankuziza nga yantegeera. Bamuteekayo, tumuteekayo. Zibankwata bukwasi n'okunzizaayo ewaka. Naye nga sikkiriza bagaba bundeke. Mundeke. Awo natandika okubeera ne maama. Tujja tubeera na teetaawo mu kitoolo.
taliko kubeera ne maama naye nalina eddalu lingi nga siswabeera tebbaga deni wampa wankasukako ewa taata alina akasukako mu kyalo ku saidi ye kale nenkulya mu bulamu nga siwangaala wange obw'okuzunga nalina eddalu lingi nga nefujjo kavuyo nenkulya mu bulamu era nze nkulidde mu family za mirundi mingi olw'embeera ya sente n'eddalu lyange nali nina eringi awo ombuuziza ntandika nagenda ntya mu Owino ate ebiseera ebyo wasoma bakuweerera saasoma nnyo nakoma mu kyakuna P4 senior 4 P4 kyo ekitaaliwo nze obwongo bwange tebwali nnyo mu byakusoma wali toyagala si butaaga nabanga engeri nali ntambula ennyo nga bankyusa buli kaseera beerako ewonoberako nabyetamwa nga ndabe binambiddi nga ugenda kati kenda nga bimmalira budde mpito ate ne bakuza mp1 mama natukane moga mama yali akolera natete ku street katunawo t-shirt short ebisi ebyo ebiseera nali nsobera ku makayi waggulu bamanyi mu Chicago yambuke waggulu gina nali nsomera mu primary nawulira nga bintamye ate nenja mugamba ne mugamba mama sigenda kudda okusomero nambuuza lwaki mugamba no adije kusaidia mama ngenze mukulu kusaidia tata wange zadira asemba ne kusaidia mama ngenze mugamba mama olina obunazi bunene kyokozeeko kiko kimala kusaidia yange sigadde yamba bato bange nze kangene njiyo obulamu nalina mu uniform nenkyuka tetwakkiriziganya nentambula nengende ewataata kwa taata kumpi naye ukola originali nengende ewaka ewataata awo nenjogera ne stepmother wange nampa ekidomo njuke obeera n'emikwano ku kitundu kati nga namukwano gwange omu ayoza mmotoka bwemba ne mukwano gwange omu nga ayoza mmotoka netwogeramu nangamba jangu tandika okukolera wano nesala ekintu mama nampa ekidomo stepmother wange era nkwebaza niye taliko ogenda okwoza emmotoka emyaka nga 14 15 awo era nga tebirimu nnyo sente ate mukwano gwange nambaliza ogw'okutunga engatto era nalukolongayo wali umeme mu maaso ga umeme awo wetwatutungira engatto nabyo saabirwamu nga ndaba nayo tebigatta nentambuzako emmere mu woteeri era we nalukolongo senze nakolamu nazigulamu leediyo leediyo nali muvubuka kali nga njagala nnyo amasappe nga leediyo esaawa eyo yeriko era ebiseera ebyo nga nkubamu obuyimba agatambulira ku kitundu leediyo eleekaana kati awo kati ku muzigo wetwali tubeera twalina neiba kati neiba oyo nga akolya mu Owino kati neiba kati nagenda leeta nga wonoba ne neiba nga mwami naleta mukyalo naleta muganda we kati nga bona bakolya mu Owino nina wembuuse nali kanatambuzako ku blouse nakuŋŋanyayo obusente mu ebyo nagamba nenkuŋŋanya obusente nga nensuubula blouse mu Owino olweyo omuvubuka yantwala mu Owino nsuubula blouse netandika okutambuza nga ngende eyo mu kigaga eyo munda wuuyo bulenga wuuyo bwa endaba nga tebigatta nyabo nze ndi musajja mukozi ndi muvubuka amanye ennaku endaba nga tebigatta naye nga tewano nkoze ntya babale bamuta Ahmad yali awo linnya liri awo limvudde mu mutwe mugamba muganda naye kati nkoze ta blouse nga tebazigula nangamba nida teweetawaanya jatugende ffenna jatuddeyo mu Owino nsokufuna omulimu oguyimba engatto era woyingira mu Owino ng'ovudde eno side waliwo bato mu lujja bayimbirawo engatto nga ntuuka mu Owino omusajja nga mugaga ndeese ono omuvubuka mukwano neiba waffe naye muvubuka mukozi koyiko omugaga mukozi omanye okuyimba osoyimba nagamba yensobola nimugamba nsobola nanga yimbamu kyadija nayimba engatto nyimbiramu ayimba oti ayi kati weziba zakajja tuyimba kanana peya olunaku olwasooka nayimba nentuyana
niwangulira muogo nga kuliko ebijjanjalo ne chai wena bili dagwawo ne bakabwe basi kakoye naye mbe doze erisakala ne tubeera mu obulamu kati ne luziba ngamba ha oli muvubuka mukozi aba mpa 10 zalinga 5 enchakeera kati nga tandika okukola nga nokera ku macha olongo tambula ebigere n'obe nalukolongo ng'osulawa nga tulinnya anti ngambi nalimba wa nalukolongo wa muzeyi wange omusajja twatupangisa awo nalukolongo opposite n'emaga wa umeme otwala tubeera katukera ku majjukira kati amba mulina okkeera kati ng'olina okkeera ku macha era nina ne kaddi y'owino gye bampa ebiseera ebyo okwebiseera dali nkozesa linnya lya amuza komyewo tubaddewo tubadde ku taata nalukolongo bakuwadde muwogo maze okukola kati olunaku olwaziba olwo nakomawo nkoyinga n'eddoboozi lisaakadde nenfuna okujja ebbisaawo nendinywako eddoboozi lisobole okutta enkyankeere kati awo nga ntandika era nga nkeera era nga nkukola ekintu kyekimu nga nyimba engatto nyimba kati ku wiikendi muva mu wino ne mugenda mu kajja kati nga we mukolera wansonga kale bo balina engeri gye bali bakikolangamu kale nga nze nyimbe nga tonintuyana kati awo mu biseera ebyo nakolawo akawanga nga nva kati nga nfuna connection omusajja ngamba ngenda kuwa omulimu ngenda kwongeramu akasente ngamba ngamba tewali buzibu awo nga ntandika kati nga ntuuka nga tonzivaamu nyingira chiffon tops awo nga ntandika okuyimba chiffon tops 5 awo mukajja nga nkubira ddala nonna ekide ekiri serious nga nkuba ekide era nga buli omwana neegomba nga nyinza okuyimba nze nentuyana nga nyimbira ddala awo nafunawo obusente nempangisa ennyumba napangisa ennyumba nalina emyaka nga 17 nempangisa akazigo naye nga nkola ebyo nga nyimba ngoyawo era abantu b'omukajja bammanyi bwe nakolawo akaseera katambula tuba tuyingira omwaka tulina omwaka gwe twali tuyingira nali ngenze mu kucakalamu 31 ngenda okukemo nga batukubye ekibaati bateekawo ekyo ekizimbe ekiriwo kupaka nkaddemu bakiteeka kati awo ne batugobawo nenja bosi wange nangamba nedda tofaayo ngenda kufunira omukyala wogenda okukolera engeri gy'oli omuvubuka omukozi wanfunira omukyala naye nga omukyala alina olugezigezi lungi nga bosi gayina olugezigezi omukyala namukolako akaseera kali katono nyo lwaki tatusobola kukwatagana naveewe nga n'emitwalo egyo ngamba nnyabo nkyasigaye nakomawo ngenda kwekozesa awo nenkwatagana nemukwano gwe natwala mu wino nga nsuubula zo sikati za bodea tuna sikati zinali ntunda nazikola naye nga ofuna top stretching oba t-shirt nga si stretching n'okitwala ku kyalaani bakisala gino emikono gyegikola ng'ebiwato sikati zinali ntunda kati nga nsambuza omugazi alandigula nikona nga ntambuza butambuza nituka ngamba kanse tulinge wantu wamu naye kambere ku street kati kambe mbyokutambuza mu bizimbe nyabu zibansibako I'm so sorry bakusibiraki kanso kisite kanso yangu ade manye wamba bintu n'omuntu emutwala ebiseera ebyo kiseeko emyaka emabega anti business kati wenayingira mu kwekozesa banna akadda ku street ntandise okwenakola ennaku nga zalinga 3 olwokuna bankuba jeki nemaali simu teyaliiko sayina simu nga ne famire yange temanyi wali ofunye ne famire mama abazadde simubabe nga tebamanyi tata tamanyi mama nga tamanyi bantwala paka ku kisansa awo ku ofiisi zaabwe tubeerawo awo ng'obudde bukwatirira lwegula awo nga batuvuga paka CPS yinza oba naye emyaka nga 18 awo we bansibira nga tuuka mu kkomera
kati wano nina wembuse mujja ku police ne babaga mujjemu ne mujjamu ebintu byamwe ebikibi kya ku CPS ne babatereka ne babakiriza wansi mu kaduukulu akawansi era gundi yali wansi nga tutuuka nga buli omu ayaniriza munne mutwesa so balaba utandinga bakebe olina mu mmeka kabana ina mu banusu zalinga 1200 nga nziwo oyo abatwala abeera ng'omukulu munda mu komera. Okay, nga bulamu butambula kali nga tutandika okwewa amagazi ebiseera bwe bankwatira twatugenda mu nnaku nga lukulukulu bankwata leero nensulayo netwakera sawa zalinga mu 10 nga mulina okulongoosa kati nawe kati wano ebiseera bakukwata mwewa amagezi gamba wotukowe mulamuzi mugambe wekitiibwa omulamuzi faffe tuli bannaku nze mwana yekalabira famire yange nkusaba onsonyiwe onkendeeze ku kibonerezo kati ekyo kitundu nasula nkikulwaminga ngamba essaawa yonna wengendera mu kooti kyenna ogamba omulamuzi babasibira ddala nekituuka ne ku ekyo ne mutuuka ne mu kooti kati olwo baba baguddeko musango ki kukolera ku street okolera ku street musango musango bakwata nekomera liduma bangi babasibye emyezi 3 myezi 4 n'obeerayo mbadde simanyi bakwatira ddala kati awo nga ngumye nga nange ntegedde genda mu kkomera naye nga famire yange era temanyi nti obankutte munange lukya ku makya ekyo ekiro twakitamu bulungi nga lukya ku makya tulongoosa tusiimula nga twetera ku buugi ku makya nga tunywa bandi awo nodukati nga ekomera nono kyo kimu nenga ndimanyidde gamba kati kijja kyekijja ngenda mu kkomera mani awo nga bampita saa zalinga mu 8 awo Kasule Paulo yani Kasule Paulo kuba yali temumwita Kasule Paulo mwite Amuza Kasule Amuza aiwalu Kasule Amuza wano konze yenze jangu bakuyita mbuuza bali bachali bange bandetedde ku byakulya kiki ekigenda mu maaso munenga nvayo okunyuma ninyama ddala jambuka waggulu agamba janfuluma nga manzigulyawo olugi nga nfuluma bangamba gendo gyebintu byowali nawulira nga nninga nga gubazadde obuto kyadija ekkomere linenge gyegyesa okunyira ize omanyi ekyasinga okunuma mu byonna famire yange yatemanyi nti obansibi oba tebakimanyi obangamba gendo gyeyo ebintu byo nawulira daga baka tebagamba nze balina omutumula gwe bagamba naye nga ndaba mikwano gyange gendo gyeyo ebintu byo Amuza gendo bijjeyo bagenda kukwata ebyo nkanga sayiningano bakyali bange bagamba ekintu kino nekati nkijjukira bagamba singa tetukujja ezo sente tuba tugera sika ku akawunti yo wonovira mu kkomera balojja zisanga bagamba newe balikweyisa bulungi zibankwata nga simanyi nti waliwo n'omuntu yenalina ndabye ne bandaba era abantu b'omukajja awo mbawa respect mwebale ekyo nakyo mwankolera nga tukkirira tutuukawo awo nga mwana kulikayo kasente kakano genda ewaka era wento wenatuuka ewaka ewa sebumadani nga mama nono badde bansibye nfunira ku ddagala nnaabeko mama agambaye ekyekyo nayina ewaka emitwalo gyali 10 emitwalo egyo 10 mukasi genda kudda ku street kyekiddako katandika obutale ng'ositwanga otwala mu katale nasuubulanga nga nkola mu butale nga ngenda eggaba nga ngenda kubayita entebe nga ngenda ekatabi n'ekitoolo zennaku 4 mu wiiki zenakolanga ati ebiseera ebyo mama wange
gyali yukanze mukulu natayiko wulya rumors jukira nze nafuna obulungi bwange n'emyaka 18 okuweerera baganda bange mama nono inaveewa taata omuto naye kati what is next yaza nina okuba nga nina akantu kenkoze ki kinsobola okwegulyayo nga nze omuntu nga kaguleo ka poloti ne famire yange saakagula byawambwa saakagula nakola ojja kumbuuza sente zewakola nga waziteeka wakola kimajo ekibuuzo ogenda kyebuuza nakolanga nyenga obusente bwenfuna mama sebumadha nga abunterekera nga nze ndya waka ne nga mpangise wa sebumadha wange kyonna kyensangawo oba kawunga na bijanjalo oba mucere na mukene ennyumba zaali za taatawo ng'opangisa okwo wali opangisa walala naye ng'olya waka kone waka atwali tupangise nga kya kyensangawo kyendya nga kyenfa nsevinga ki sente zibeerewo nga we nagambye nali nkulira mu famire ezanjawulo naye na mama wange nali nkuzeeko naye bamuyita musawo alina mugamba mama engeri gyengeri oba buno obunaanyizibwa obunene nze mukulu ate bana abaana bonna batunuulidde nze njala funayo kapoloti ng'akaseera kakyali ngamba ate wali buzibu kojjaawo atunda poloti konze kale ninnya ali awo kitego we yali akolya nga alinawo kiriniki ninnya komawo enkeera ngenda mu katale bandi mu katale nga nkubira esima ngamba mutabani wangi waliwo anti muwala alinga muganda wo oba alinga yakyogera oba muganda wa anko agenda ku kyeyo naye mbadde nsaba sente ezo zituyambise kuba zinyambiseeko agende ku kyeyo anko wanaaba azze gyavudde bagenda kuwa sente ezo konze nga nkubira mama esimu anzalya mama ngambye wati ne wati mama omuto ko mama ebukana ntalina tabu kwati okole ki omuwe sente nga bagala miliyoni ejo nga ngende wa sebumadha wange nga mama nsaba ku sente ezo mpeya akakadde nga mama mpa akakadde nakumusaba zalinga 3 nalimba nagaba katale nga ngina nkamuwa sente zafoka sente ngenda kalizamu ngamba kazemu nze ziri abaana abazempadde nja topinga kundala nswaliye kojja wange kati nakola zinasigala nsavinga sente kati nga ngende wakojja kojja mugamba okuba Allah kojja nga Allah yamujjulula yafa ausazi zamusukako so sorry ali mukyeya musajja musiramu ali awo kati nga mugamba kanga kojja musanga kojja nina obuvunaanyizibwa buno famire yange eno baganda bange mama atunulidde nzire baganda bange badde njaga nfuneyo kapoloti ng'obudde bukyali beera tisiko nga nina kyenkoze ki kyentambuddeko kokojja tewali buzibu tujja kafuna ojja nsooka muwako miliyoni ejo emu zize miliyoni 2 nga kyemala mpeze miliyoni 3 afunye polo era kojja yantwalako nanambuza ettaka nga lina ettaka liri mu kooti nebinaba biwedde ogenda kufunako paatiyo omutima gukola ki oguma ngamba ekyo kiwedde naye nga zo sente zaali zikyaliwo eziriwa eza poloti anti nkwawuddemu alika zina akakadde akasuka nakamama omuntu akadde akokubiri nakawakojjange lwasokojjange ye ali mu byamata nga kyenjagala nze nsigale nga nkola musigala nga nkola mpeze miliyoni 3 wali oyagala gula poloti ya miliyoni 3 nalina emyaka gyali 19 awo 19 obwongo bwo bukulu tekiri common bize byakoza maago obwongo bwo bukulu mashallah kati kojja wange muwa mpeza miliyoni meka ngaloza kali nganze sigala nkola mama lumu ankuba esima ngamba dai kati moyo process kojja tambudde nonyeza se nyingidde kamwe kitundu kati nga mama ntali komuteka ku pressure nga mama njagala sente nziwe kojja njagala sente ante anko ABCD otawo nga lusutuka
olwa family tawo nga yosituka kati nze kinasigala ono mutaddeko pressure nga kiraga mpeze milioni bilioni wakojja oli mujeka kadde kange mpeze ki anda buvunanyizibwa butandise okunfunza bantu batano bonna nanza nga ndabira mama wange ne baganda bange bonna mama we yayita akola ali kati mama nga omanyi abakyala no kiriwo ekiti nga omanyi basingo bamama abayetagako support yukera avudde watata w'abana nze mukyala Dija nze banzaala omu sina muganda wange nzirako mama ne taata ndi ogwo ndi omu kati nawodde nabaganda kyageza baganda nge batata muki avuddeyo agenze mu nyumba gyazimbye sente zimuweddeko eza bizinesi tosobola mulekerera ate nga nze ndi mwana wa ate nze muki nze mukulu sigeza nalina okukola kyonna nekisoboka mu mbeera yonna gye nalimu wanali muto mu myaka nensupporting family nze mukyala Dija nze nalingira lwala omutima nga newe mpuli engombe emoloka nga evuga omutima gubula gwagala okunvaamu nina mukwano gwange omwowino bamuyita Mulangira yantwala mu ddwaliro omusawo naŋŋamba okyali mwana muto ogenda kufa pressure ng'okyali nga nze nina ekizibu kasampuli engombe ng'evuga omutima gwange gwekanga nga lwaki wali watya biri bye babakwatanga anti kiriwo ekiti ndi mukubisana ne mama wange omutampa essente ate zino ebbiri kati nali mpeza milioni 2 nziwadde mutaata bamutakojja kati ntandise okufuna enkayana tutandise okusika omuguwa sente ziganya okuvaayo teziriiwo sente kola ki tutandise owamba bamugamba famire ye mugamba oyo omwana yalabira mama we ne baganda be nawe okimanyi mwana muwe sente nga teziriiwo nga famire yange olomose bantu 6 bafeedinga kunze nenga nze n'emyaka emeka 18 nentuka kasa business nekenderera ddala nga katale kaweddemu sente nina obuvunaanyizibwa ninga nempadde sente zange bakoze batya baziridde biwanvuye musanga magendeza pulesa ninga mpulira nfa poti saagigula sente bakalya sente kakola ki sente bazimpa mu solomenti nezimu zakola ki zafa omuntu omwadde milioni 3 akwaddeko emitwalo 5 olowooza zisibeerawo kola ki nga tuweramu obulamu bampaddeko lele tusise omugwa famire ebiyingiddemu bikyo omwana muwe sente ze ziganye oti saaliwa atukyali awo nga kojja Allah amujjulula yafa nebbanja lyo naye kansubire wamusonyiwa Allah yamujjulula nga watandika nga tutuuza tembanja mmeka bampako ze bampako yasiga bazayita makulu kyena nengamba dala kanzimusonyiwa kankite yafaaki yafa lusaazi wama waŋŋambi yafa lusaazi amda akazi kwa chinda nganze olabye dunia we tugirwanira nitumana ne tugireka nze ntobye n'obulamu I'm so sorry nfiiriddwa ebintu ngadde emyaka gibadde mito kati awo obutale butuka wambuuziza gyendi erira natuukayo ntya obutale butuka bugwamu sente nga tubakyali sente nga mukwano gwange ngamba omanyi tugendeko 40 yali alina abamanyiyo obutale gye buli omugusu wawawawa mutwaleyo engoye nina wembuuse nze bandyako sente wa pasita Bujengo ekanani kubaweereza ati naliko omulokole nga nenjiri njibuulira mu bbaasi sibitegedde kati ate wagenda otya mukyaki ye naliko omulokole nalokoka nga ebizibu bikususeeko ng'embeera ensuseeko I'm so sorry era vidiyo bajja giraba mulimu chosen nali mugundi aba chosen badansa twalina chosen ne godizame kati nga nze ni mu chosen ninga tusavinga sente kati ebizibu embeera weyansukako butali sente ziweddemu sere omutima gwa mukakana nagamba kandokoke wakakana ng'olokose nagamba kale kubanga abalokola abo balina message gye bakubuulira n'okukakkana kati ebiseera ebyo nalina mukyali wange yali alina kale namukwano gwange bamuta Sam nga alina wasula naye nga waliwo omukyala oba muwala ngawusiga naye nga wuyanyo pasita Bujengo buli bwe nagendangayo nga mbiwuliriza kale embeera yasukako nga famire enyigiriza sente zange zifudde nina obuvunaanyizibwa bunene
kyalina okukwata kwali kulokoka n'okwaje nagenda mu bulokole wa Pastor Bujuga tebanzibirayo. Ani yakuva? Ekibiina bakita chosen. Ekibiina within the church. Ekiseera ebyo nali nkola 40 nga nkola 40 nga nkola 10 ku Soroti Road nga nkola n'Embale. Ninga sende bwenzanyisa nali nko sente abajalinga 3 ninga ngatta bugase bulamu. Kati okuba nali nyingidde mulokole nga bopya. Mfunya abantu we abapya family empya. Tutula tukwatagana tu saving cent. Zinasulanga mu mpewo. Oyimba ngoyi. Mu bus empewo eri 40 empewo eri Kasese. Musula mutambula ne mutuka mu katale ate nga nosoko okusaba. Sabira akatale mu mpewo eyo. Mala kwa ise kati ate njiri yo wajibuliranga otya mu taxi. Kati enjini najibuliranga mu bus. Wo walokoka ne bakuyigiriza okubulira abantu enjiri. Otuulya mulimu nati n'okisobola. N'otandika gakati mukama abantu kambabulire ku bulungi obuli mu mukama. Ate nga n'ettendo nze ndi mulungi nali nnyo mulungi mu ttendo. Nga nkuba ettendo mu bus enjiri njibuulira. Moyo process. Kati nga kyembala buli kati nga bw'otuuka bw'oti mu katale ng'osooka ng'oyiwawo omubiri ng'obuulirira mu katale. Esooka kuba ttendo mu katale neetandika titukwaniriza omwoyo wa Mukama teeka w'enjawulo wakati omwoyo wa Mukama n'amala banno nabo nga baddamu awo nga nsaba Mukama tukwebaza otambuza bulungi tusaba olunaku luno tutugondeze twetere bakasitoma buli omu musanyusa omutima alina abalwadde bawonye tutuzeyo bulungi alina looni gisasule. It was nice. Nyambuli yes. Chali shirungi. Nga bajagala bayida. Nze n'ogenda mu wino nso okuwa exam genda mu osogera muno notwa kifananyi kyange. Nze natambulanga ne radio mu wino nga bikasere bedako either wetaba njiri ya bujingo kuberako ttendo. Nga kuberako ttendo tendereza Mukama. Era nga nze bampita pastor. It's a good thing. Yaze mu wino abasinga bonna bamaida pastor. Wade tutebanga. Naye kati singa wakola ne church. Singa endiga zikuleetera ssente. Togimanyi church business. Singa kati endiga zireeta ssente. Ali ndibwo jobu kigambo. Omuntu omanyi nno wali abantu abayita mu mbeera embi nga yeetaaga just ekigambo kimu omuntu amugambe bijja kutereera. Kati awo tambude kati kinakolanga bwe nagendanga 40 kabiranga lwa kusatu 10 kalwa mukaga mbale kasande nga making sure ninya kumacha sange Sunday service wa bujingo wansunga na ino saving ngayo send kwa twa saving nga send buli Sunday. Kati ezo sente mwali mu saving zachi. Ese zaffe tuno kibibina nga gono nga mwakole ekibina within you. Yes. Oli wa mwana oli bakanze niko yabe yema niko mumpi waliwo niko mwanvu waliwo waswa bali banji. Nze time yange yatuuka kumpa sente. Timpa sente. I'm so sorry. Nengo mashingo kunuma because sente nazibona abonira. Bana mwali lese sente z'omusajja ono zaali sente mmeka. Yali 3.5. Muleeta sente z'omusajja emitwalo 3.5 mugisobola. Imagine omuntu okubeera mu nsi ng'agamba banziba. Kati kandukuwe mu COVID lockdown yasooka. Muvumaganya church ya pastor wamwe. Kankole. Mu lockdown yasooka. Nagendako ku Soroti ku TV. Nenkola ensasage. Guli ono pastor yakuwuliriza bakuganya okumulabako bangana bakugana waliwo askari ya kaka sasinga pastor yakulaba yali kuwadde zo sente ati katika ndokuwe chaliwe natuka ne nechawa ngana mbabanya sezange lockdown yenyize kati ononsonywa nya ngeze ko maso it's okay lockdown yanyiga nesula mwaka anja nengenda ku Soroti nenkube tenda ngajaga sente zange pastor bujinga mpulirize akulabe andabe askari waliwo mwami ali awo mumpi simanyi bayavaawo nangoba nangamba vaawo wano yangamba bajja kunsiba yangamba singa odda wano tujja kusiba oba yalabanga gwe awaayiriza tebakuwuliriza waliwo n'omukyala naye kati ofunye opportunity wano ku media bagenda kukuwulira bajja kukugiraba video bajja biwuliriza bajja kuyita bakusasule waliwo n'omukyala yaliko muweereza twafeze nagenda nemugamba banja sente zange nemugamba sente nazibona nsolaba
naina family ekibiina kino kye mwali mukoze within the church pastor yali akimanyi ko bamwakikolanga mu abavubuka jukira osanze mukwatagana muri family mwetaga ng'abaweereza mu church ne mugaka tukole ate abasinga bonna bafuna sente kati wali oyagala pastor ayingire mu nsonga zonna abalenzi abo bakuwe emitwalo gya 35 lwaki nazibonabulya mukwano nazibonabulya because natambulanga basi ogende 40 mukatale mutambula mutunula mwana nemutambula nga babata omanyi empewo basi okuva ekasese sawa 7 kwa empewo yawe mukusu ninga olwana nyati ko Sunday tuke osevinge akasente nga gulooza like oyina family. Nze manyi pastor agenda kukulaba wana ku sente ezo ntono nnyo ajja kuzikuwa nagenda ku short ku ate aba bavubuka pastor jabbakanga vula bakola kibi bakimanyi kati bwe batuuka okukuwa sente bagamba sente zibadde kyezizo bampambuya mbuki simanga ate kati gwe nambayo ate kati oli waswa yalina okuwa sente anteerere nenda bange ebintu biwambuye bakukola bubi nenyabo omanye mbyaje nali bakukola bubi bambi wali okasevi ngamba kankafune kawamu nyongere mu business asose nali nkwese mtawo jali nga 2 nga 5 kati nga kyenkola nalina omukyala nga antungira ninga nenkwa nemusasula nga banaye kambabulire abantu abakolera ebikolobero mu bitongole by'abantu abalina amanya mugenda kuvumaganya ebitongole by'abantu abo okuvulo zali mulokole baida waddala kati nova mbulokole because of that nalina obulume ku mutima I'm so sorry atuka sali nga makati olaba kati bano family jenyingiddemu banzibye bankoze olwabalala bali nkola batya bajja kusalako omutwe ningamba kanchite kanzire side awali bali amate ntwalo ku muntu lelelelelo tomanyi bikibe nayitamu tomanyi bikibe na face ngamba yegwa amanye ensonga zo kani nenda kogenanga ntandika segiza na bino nabyo byakiyaye nembide munaite byali byakiyaye abantu abo be wakolagana nabo be bali abakyamu naye engeri gye walina obulumi obungi nga tosobola kubitegeera kati ebiseera kati embeera weyantuka keero pia ne bukaluba kati obuno obutaire nali twala sikati kati ebbeeyi neefa nyina lingendanga nga njagala bantu bampesente zange nyongeremu ati siko ngaziye ku ngendo nga capital gwe nalina yali mutono nga so abikwasaganya ki byonna ode no family ode nina pressure yewaka mana batano mama wa mukaga nange ndi wa musanvu ninga nina sedebeka nga nkose mtwala 2 nga mweta ninga nzibona abone ulamu bwakaluba kwano wange nangamba ne omanyi wale lida mpuli alireyo baga lide limusente ko yati wambuza ntuka ati elira jendi lide limusente kati awo nga tochakuba ttendo nga byonna obitadde ng'okitadde nga bantu tochabakuba kigambo wali tandise chache eyiyo ze nkubuli kati singa gwe pastor gwe twenyumirizaamu ediga zaali kuwadde nga kimu kya 10 sagabude kama yayina ensonga z'ekituufu lwaki ebintu bituuka bibaawo ne tewali kintu kisinga kuluma nga kubanga olina essuubi mu kintu nekimala nekitaaninga down ekikuyiwayo buli muntu alina obulumi obwo at some point abuyiseemu epain esinga because tebambatiza n'okumbatiza yana kadi okwa kadi bakubatiza eri mu kyaki twagendawo emakerere ku university wali osomye polwere twagenda ne bambatiza era nze nagendangako negundi zogundi zebategeka nagenda kuyembale sanubika inatamu wali okyagala ola ofunye family empya ati bro tugambire kabo batukenderezeko ku music thank you kati ngenda elira kali kakunyume kasole wentuka na bangamba katali kwajuka nalira nalenze ni mtu wabutali nalikola mu butali tuka wano ninya basi ngenda elira akatali kenda tukamu ate nga sikolo lunako kankera nga onaku nagenda mbali batunda mundi kati ng'olina okusulayo nga ate nga nakubira mukwano gwange Kampala mugamba Sam situnze yadde n'ekikumi nimusaba ompeze transport anziza lile yo munda
ng'ogenda n'emigugu ku mugongo naye ng'ogenze kukola 5,000 neŋŋenda nampeereza kati ne baŋŋamba no woddayo mu tawuni mulira waliwo banka njogere nyo banjireke kiri fine ebadde kiyakubba no kati twagamba genda mu maaso ga baloda yajateekawo ojja kukola era nange wenatuuka wenateeka ngina nga ntandisa okulonderera kati mukama nankwatako nempiikinga netako bba nga ntandisa okukola ki okukwatayo era nga ntandika okukola nga nze nkola ennaku 2 mu wiiki ettendo omukama yaliwulira yadde nga bali baakubba aliwulira mukate saakumuyita ku lo nga nkola ennaku n'atavaayo nkola omukaga ne sande nkomawo nga mbeera mu kusuubula kati kyadija twatambuddeko akaseera covid nga jja I'm so sorry ngate ekyo kibadde kitandisa okukwata okukwata atira omukama ono ampisiza mu bigezo bingi nze mali yange yonna baagirya mu lokodawe emiliyoni ezo kudda ku bbeeri ya mage ani yagirya jukira kati oli mu bizinensi olina omuntu musharinga kale kugenda ne kamera eno nzikankozesa eno nange wekyali nasanga omusajja mutukwatagana kati nga byesanga ngenda nemuwa natuna nembala sente nazza yes nezimulekera nze nenkomawo nenza netwebalansinga nemuwa engoye endala kati covid ajja naye simanyi covid agenda kuwangula mulekera omugugu mulamba gwe nali ntuta ogwa sikati nze mugamba manyi simanyi bbanga covid yagenda twala zikaninye nzireyo emali gikole ki gisigazi miliyoni ezo nze nga nzire eno mpambana nfumbye akawunga kange njiyo obulamu twalagadde covid nga omanye embeera we yali zino ze mali yange ki gyeri eri seefu mali yange tiyali tambula emyaka gitamu kati gwe wategera otya nti emali teriyo nkujjira mukama angereseza I'm so sorry naye kijja kuggwa anti oli mukkiriza wa kutestinga kugezesebwa kwa Mungu anyway kati nfuna essimu banga naye abavuka bangamba naye olaba kasojja njala tukubulira amazima konze ki kitufu emali yo teriyo twagitunda emali teriyo eba ne mali yagitunda nawulira nga newendi amaanyi gampedde kati n'omubuuza emali yagitunda sente ziriwa kyenakola mu byakakanamu nalinya basi ngene nsisindabe bemali bibogera bitufu emali teriyo sina kyenasangayo I'm so sorry emali yonna mulokoda nemali bagirya natunira omusajja namutukako wamubuuza sente ziriwa namusanga alina ku muzigo gwalikoza bintu tewamubuuza sente ziriwa kale wagitunda naye sente ziriwa kale ntuuse namusanga nemubuuza lyanneeka nga yatansuubira natunira omusajja we nemubuuza bro Ivan mali yange eriwa angamba nsonyiwa emali abo bagirya nempako abo ne batambuza ne bagirya nawulira nga sina kyamukola nagamba kati musibe mukolere ki yeyo covid kyenjijjukiramu bannaye ndowooza kati walekerawo kwesiga abantu sikyasobola wetu ebikutuukako oyiga obuteesiga abantu tebeesigika kankubuuli tolekanga maliyo mabega emaliyo ogendanga nemaaliyo obanga sirekera muntu kamera yake newapa sente sirekera muntu kamera newaŋŋanya mba mpaamuko katini obanga osobulanga emali jo bizinesi yo osogigala gigale oba otambula nga oyiyanga ffe emali otambula nayo singa ndi wala I'm so sorry naye kijja kuggwa gatambula nga tupambana kale banze mukama yatonda atya nakomawo Kampala eri tiwali basigadde kyange nga nagwe nakwatagana ne mukwano gwange awo lena omukisa
just ebintu mu just dino omukisa. Amina, ekyo kirungi okumanya nti oyina omukisa. Waliyo abatakimanyi. Unakomawo nembera waawo nibanzamu ne bankozesa. Notandika buto. Tandika buto. Kati mukaga gwe ali nkolera atikula material. Bamuta ali awo mwamu angamba atoga nga nayo manyi ile umanyiyo njagazi ya business yange njagala ogenda okola edduuka nga mugamba ne kyetugenda okola jatuteese njatuka akaseera mbere nga nkusasula kwanze nze bulamu bwange njagala nnyo okwekozesa mugamba njagala nnyo mbere wa mazima gyoli njaba nkusuubulako niyatuka akaseera tugabane Ompemu shares. Onoboke nacho. Inanga yete kinabuzibu. Nkwata kuba ngateka musere ngangenda. Ngafuna edduuka kutizimbe we nafuna. Tandika okukola. Kati bafunya akasedo musajja ntandise omusasula. Ngigo mutasoku wa dress ku mitwalo ebiri. N'otuntu ebi kino besatu. Kati agamba kubanze genda saving anga. Kali ngazi ngina sasula zino engoye eziryo. Nsasula bungi ngina zikavalinga. Bana akamalo kava ntambuddeko akateberero omusajja ekizimba akiggala agenda kikola innovation agakiteka mu glass enako bisekero ile da byambi sijakawa ne just waliwo ekyo bwekikosokako just walwembera weso okusonogamba exactly mukama byonna mbikukwasa omusajja ekizimbe n'akiggala omusajja nakamuwa akola almost half n'akiggala agateekamu giraasi nze nesigala munda mu kizimbe sente zonna ne zifa ate nga nina okutunda twebale sente gwe abantu beero bamanyi omulango omumanyi mama edduuka nga lifa kati nakuba nga njamu ebintu ntunzeeko ddami ntunzeeko kinsasula omusajja sente ze nga mbiteeka mu kazigo kange single room nga mbeerabeerako nga nzira ku street ninga ebintu biri mu luumu yange nadda ku street bana ino olabanga buli kyokola tekigatta n'otuuka mu bulamu ng'olabira ddala buli wookola okolerera mabanja okolerera bantu okolerera loosi bannaye mukama kati awo kyusiza abantu bonna embeera allahumma amina kyekituufu naye kyanga mbeera ku switi awo nonderera olamu mbugatta mpola mpola kyenebaza katonda kyali ekintu kimu nze napangisa enyuma nga n'emyaka 16 awo naye tebankwatangako na muwala yenna tewayingira byalaavu no nali manyi ennaku yange sigamba nti osabiri naye nali manyi gyemvudde ennaku yange era ofunayo oyo agisobola ogikontera ng'omuvubuka yenna obeerawo naye nga weegendereza wafuna naye nga obeera steady kati ebiseere kati kyenako kati nga mbeeraawo nanzamu ngatta obulamu ng'omusajja yenna ng'omuntu omukozi avudde mu famire yeeyiya nanzamu ngatta obulamu nanzira ku street nzamu mpambana awo nga butambula kati mbeera ebadde etambudde awo nagwira ku mukyala mama w'omwana yange nina ewaka ng'afuna lubuto mukyala munyankole namujja Kampala omutwala eri awo afuna olubuto gomasede zesibaga omukyala alina olubuto kati mukyala kati kankuwa esitori biki ebyantukako nga mukyala wange ali lubuto nawe mbuuse kati bwe nali ku street wano gwange ajangamba no okyali awo naye waliwo omudaala bagula ekinga konze tugenda tufuna kanya kama nga nyamba ngamba mbyo omusana okunyo kyanga ntula mu kifo kino kinabadde mu kyebangobamu awo nzizaako emabega leje kifo ekyo nga ntula badde mazeewo ebbanga ati bwe nafuna omukazi mweyo process bwe nafunye omukazi namufunye mwaka gwedde last year mwakazaala bebi wa muto
jukira eshufu kati kankigambe kino nze mpasiza ku myaka 27 bambi okyali moto emyaka gye mbeera yenkuziza mbeera yenkuza kati omukyala oyo mutu tutandika okubeera ffenna afuna olubuto fukali yalufunirawo afuna tandika gamba manzi nze nakole neesuubiza mu bulamu bwange we ndifunisa omwana wabenda olubuto oba omukyala olubuto nina okubeera omusajja mu mbeera yonna nina okubeerawo okumubeera mu mbeera yonna waliyo n'abagaga abalira kusetenge obwongo tebabulina adija nze engeri gyenkuddeko mu famire ez'enjawulo ate stepfather wange teyampisa nnyo bubi kati nze muli mu mutima njagala nnyo okubeera taata omulungi newe mba nina katono njagala nnyo okubeera taata omulungi ewaka nze omukyala we yafuna olubuto muli munzi nalwana nnyo nze ennyumba yannemaku kusasula TV nagitunda nga lenti aganye netunda essimu yange ng'omulimu guweddewo bwema nali nkozesa emitwalo 4 mu capital ali wasanga nkozesa emitwalo emeka 5 nga sente ezisinga zonna zenkwesa nzewoze mba manerenda okubeerawo Adija olubuto ebintu byakyuka kusaidia nga mukyala nga ali lubuto ebyaddala natuka akaseera ennyumba nennema kapito nga siina wabula okusabainga ate nga ninakwewolabo obwezimba manerenda kati awo wosangayo abantu ne bakugamba omukazi gwe wawasa wakipali biki bale oba oyagala namugoba bugobi mama nga yanyiga n'okunyiga waki nawasa like yatagala mpase mwe time ayagala osigale ng'omulabirira ate ng'omanya abakyala bafuna obujja lwaki owasiza kola lwansonga abakimanya attention ye ogenda gimujja kutekoki kumukyala process y'obulamu saba mpa okukitegeera nga mutabani wange atuusiza Allahumma amina kati omukyala tutambula ennyumba egaana business eweddewo nina looni nga n'essimu yalino Samsung nga njitunda ginagula akakadde nagitunda emitwalo 3 TV nalina 43 nagitunda emitwalo 3 gye emitwalo 6 ngoto lono bambanga cha bali myezi 6 ng'ebintu biganye obulamu bukalubisha nga n'ekyokulya kifunda nalwana nenga kyenwana mbeera omusajja ewaka omwana ono ne omwana nalina bazadde be kati nga kyenjagala sagala yejjuse wasonga akyali muto singa mukola ekintu ekyo nalina kyesi yali myaka 2 ayaweze emyaka 2 kati nga kyenwanako sagala mukosa mbongo bwe nga yaga mbeera omusajja ewaka sirwana siyombangako naye mbeera nali wenatunda ebintu nga wenanga ngambye ndoganira ndyo de nyumba gye nalimu yali amitwala 2 mu ekyo nga byonna biwedde amasanyalaze biki nga banzikiriza nga sasulako amasanyalaze n'amazzi najingiramu ennaku zalinga 10 nga nzika wansi gye nasookera nga nfuna ennyumba ya mitwalo 8 single room era nesakadi gye nsulamu nesente ezo emitwalo 6 gye nasasulako ennyumba okutambuzako ebintu nofunako capital okuddamu okweyiiya nekyekifo nga kyenwanako bambi mbeerewo mbeere omuzitaata omulungi waka eri mukyala wange tuvaawo tugenda ta mukama nyamba tukwatira kutuyingira okumaika gyenkolera tukola season birama tuyangira mugwomusambu balimi nnyo mugwomusambu gwa munana nga nno ntandika okulondayo obusente mbeera nga agasegaseemu kyange yazala mugwa 10 kati obusente bwe nali nkuŋŋaanyiza juka nalina amabanja nalina bamanerenda ngaaba nga bonna bamanja juka bosente zaabwe za buli lunaku ate olina obateramu interest wakuwa kakadde akusala emitwalo 4 buli mwezi buli lunaku omwe emitwalo 4 interest ya mitwalo 2 mu kakadde nalinayo oyo
nga nayo nomala yayamba 3 kale nga ndi obulamu bugatiriziwe nti surviving osede bwe nali gatse mpipipi nali ndi ku mulimu nga bankobe esimu nayitadde ku mulimu ngero jijja nga kuko misikolo nyingi konze jangu omukazi olubuto bisi lumuluma agenda kuzaala nadduka emisinde mchala wange ya baida video simanyi wajiraba ni mchala wange ya muliko azia mwejjanjabira nzia musulako mu ddwaliro. That is good. Twamali na ku mukaga ninganza muliko abanyambako bajjangako misana omu yajja ogwasooka bamwita Kate twedira omuze gwegwe mukati ekiro kati kakwesoli yatandikira bankubira essimu njingina speed mukwata mutwale mu ddwaliro nkubira oyo twedira omuze gwegwe mugamba Kate kaweddemu nankubira n'omulala bamutabera Brenda munyambi tuli mu ddwaliro ntuwano mu ddwaliro Brenda ajja nyambako jukati wedde oli omwo jukira olina ogenda oleta kino oleta kiri ate nga ovaawo omukazi naye bakampulira nti mu ddwaliro babbana osegedde kati ndukuwa tubeerawo jukira government twazalira mu government abasawo bali bize ononoonya omusawo balina omukebera era kati ng'ono ajja nyambako nga makwata kino kikampite wano weta wano tutandike bamukebera zinali mmanyi omukyala agenda zaala bulungi nga wakulongoosa nga omukyala yali wakiso tufudde Brenda yaddayo yali mufumbo Brenda ambi neyanzeege Kate nga yajja Kate nga tufunira omusawo nga omanyi nti omwayo akantu akuyambe bali bamukebedde emisana nga gamba bamukuba ebisa basiko ne bamukuba ebisa ebyasooka ne bigaana omwana nga ali wano we wati tenga omwana munene tambula ne bamungera ebyokubiri ne bigaana ne bagamba twakyali option bagenda mu musala nali nina emitwalo 10 n'ekyo n'esezi nali ngamba ode zagenda olasaawe nga sina n'ekikumi n'ekyo naye nga nina okuyiba wa wonna okujja sente obulumi obw'ekitalo balina okunoonya sente bwe zigenda okuba nga tufuna omusawo awo tumwayo akantu nga musawo ebisidi mukyala nga yazaala sawa zaalinga 5 zawa zaali 5 ninga nze wendi natya wayi mwana wange yali asoze zinyabo natukako akaseera engato nga mpule engato zizitowa ngatambuza bigere mu ddwaliro nga bantuma eddagala enkuba yatuka kaseera neetonya nga wentambula amazzi gankoma wano naye nga ntambuza bigere nga amazzi ngasamba busambi wenti nga kyalina kyakkola nga mpunze mama wo nga ali kuki yategera nti mugenda zaala bona babitegera naye nga tebali nga tebanakyo kusajja mukyala wange bategeera ne mama bategeera naye nga tebanakyo kwalode nali wala gyendi wala kali nga sikyalina kyakola ki ne bagala okusindika naye nga muleke walwaki sayina busobozi busobola balabi okulabirira muntu gwagenda kusindika kwa sente zaaliwo kali nga kyalina okukola kwefuula gemumuliki temumuleeta temusindika muntu yenna mukama nga nsaasira omukazi avaayo bulungi nga bamusala sawa zalinga 5 nga batuvuga nga muzadde mwana ki mulenzi nga tugenda ku katanda ke neno ezakatanda zimufunya nazewola bwewozi nga tubeerawo bebana abasajja bosanga mudanga akikubye nga bakugamba tasobola kwongera ku mukazi we mukazi wakubiri ng'owakana teri musajja w'omu teri musajja zwakikola kumbe omusajja yabajja afuddere mukazi we nali mu ddwaliro naye nga buli omwana neewuunya nga buli omu agamba kisoboka gwe nali mu ddwaliro nga buli omu yeewuunya bwewuunya balaba omuvubuka omuto alina obuvunaanyizibwa afa ku mukazi tekisangika nti abavubuka b'ennaku zino sometimes bipapula kati olaba nyabo
waliwo kiba kirungi nnyo mu bulamu bw'olimu mukwano gwo mukolere mubeerewo omutayimu wakwetagira waba mukazi mubeerewo omutayimu wakwetagira waba musajja mubeerewo omutayimu wakwetagira a moment ne waliba agenzewa tajja taswa gyerabya nze nkola ebintu gwe otasuubira kukikola wansonga kyendi bwe nkikola kinnyumira kakinaabo kiva gy'oli kati awo nga tubeerawo nga nkola emirimu nga gijjukira oba olina omulongoosa musimula omusaayi byonna nga mbikola koba no yajjanga ngajja misana ate mufumba alina okuddayo wabeerawo emisana nanyambako ate ekironzi alina okukola ki obikola nze nakola byonna byebanakawole bye bakola nabikola ku muziku ku mama w'omwana wange byonna kati tuba tutambuddeko ennaku zange ate ng'omwana alwala katukamala ennaku nga 3 ng'omwana ate alwala bamuzala nga alina sejjika ate nga tulina omutwala mugundi modi y'abaana nga bamuwa ekitanda ate nayo anebeera firimu pesha nenebeera bannange oyise mu bizibu kati kino ekyokubbako emaali ekisembayo ndoza kye tuba tumaliriza nakyo ate ekyo kyatuzeewo kitya ekyokuzibako emaali nogamba naye emaali yange bagibbye naye simalina kyenzizaako kati kiriwo ekiti nga bwemigamba ebyomukazi sente zanzigwako yali yakaza nze ne December saagikola nze mbadde waka nga ntuula butuuzi nga kapito siina nga siina kapito sigaba nga siina lwaki nyabo tuwa kintu kisinga era muvuka gwandaba tuwa kintu kisinga beera kya be nga kulabirira mukazi gubalongooseza because buli kaseera atuuse sente zazigwako moyo process nibwa kaseera ekifo ne bangobawo neiba wange yakigula mulirwana wange alina edduuka ne bangobawo nenzira ku zero mukwano gwange bamwita Brian yajje waka nangamba muganda wange jja tugende tukole nankwatako kati wambuza obulumi nkaba nti amaziga kweyo video okunziba nge mali yange bagibbi naino wansonga nesente ezali muti tezali zange naye nakadde obuzi kukola the struggle is real ate nga ngenda mulenti w'ennyumba wensula kuba ennyumba jasonga enaku z'omwezi 23 lode capital gwokozesaamu afa kota si wuwo bazikuwadde buwi akakisegendo bali bankozesa katugenda mugamba otya nawulira nga obulamu bwange bukumi naye sina kyakuzzaako mu tayimu eyo era ekyo nagamba ngenda kuddayo abewaka mbagamba eki jjukira omukazi wa lukindo tolina kumweraliikiriza nnyo byonna bibaawo omukazi w'olukindo olina omeka sure nti no byonna biba tolina mukubanya nebyo tebabimanyi akubuulire addayo namukuba stress yo yonna namuteekako n'obusungu anti any mistake nanajo ogenda okola agenda teeka abreathing kisomubeeramu obuzibu n'okukaaba ennyo asobola okwabika tonabuuza kati ngenda kuddayo mubagambe ki maali bagibbi kati mutune maaso mugambe ky'omwana wape ku byonna bye tuyisemu byangumiikiriza embe bulamu bwonna bwe mbadde yadde muli mu nnaku there's a bit of care waliwo care waliwo love waliwo okufaayo it is nice nsaba Allah akusasulemu obulungi amina tekiri mu love just kiri muvunanyizibwa kumanya kiki kyolina kukola because of naye muntu nga gwe ate mwana wa muntu nange nzadde ate ngenda kuzaala nyinza obba nga byemukola ate mukama alina wagenda okumpisizaamu ekkuba eddala kiwulikika bulungi sounds nice nze mulamu wange njagala nnyo okuba taata obw'obuvunanyizibwa oleme kubanga oli muno mu katono konna ke nnina ofeeyo njagala nnyo mbeere nfeeyo
bannange ngenda kusibula kuba emboozi tetugenda gimala kati naye mbuulira gweyagadde okukwatizaako kati essaawa eno ekiriwo onoonya kapito ozeewo ebintu nkolina ogenda mu butale singa noonya kapito nenfunako akantu sente nga mmeka olowooza otunuulidde saka nemafunye miliyoni nga 5 banaye alinayo ekyasobodde okuyambako omwami ono kakusomera enamba yo esoma enamba yo akwagala ajja kukunoonya ate banaye omwana ow'obulenzi bamami temumusumbuwa ayina omuntu bakamala n'okuzaala omwana myezi teginnawera n'etaano namba eriki enamba eri 0757 99 3138 yiddemu eri 0757 99 3138 ekyo kiba kinyambyeko tebansumbuwa baba bakubira bajja kubuuza amanya gereeta amanya gogere waliwo abateekako obuteeso amanya yeta Kasule Paulo yenyabo kale gwe naasobodde mu kisibo kino okuyambako ku mwana w'obulenzi atunyumiza emboozi ebadde mpanvu nnyo nyini ddala bw'oba tosobodde mufuna gwe katasobodde mufuna gwoba onoonyaako nze Hadija Kigozi mwebale kutwa mwebale kusubscribinga ngenda kusibula mama w'abaana mundabire kansubira akwagala mu ngeri y'emu nga gy'omwagalamu omanyi tuyina omutwe ogw'embazuulu omusajja asobola okubaka akwagala nga gwe tobifaako akwagala mu ngeri y'emu omwana oyo kansubi kirabika emikolo gyonna agikola egyawaka performinga bulungi afumba buli kimu kyobola nange njwawo mubiri mu mbeera yonna agezaako kale bwoddayo mundabire gaye nsanze omukyala bamuyita Hadija akutumidde naye akumanyira kale bannange sibula kubatute naye kasoinga sinakuba sibali niyanza okumpa chance eno nsaba Mukama akugaziize akuwa omukisa ekyokwatako kyaba omukisa ateko omukisa mu famire yo olemu butadda wansi weyongere bweyongeze mu bbanga Mukama agulewo connection ez'enjawulo buli kyosuubira buli kyowali yagadde Mukama akikugusize nze banaye ntwala buli dduwa newobeereeyo just mpeereza buweereza dduwa ku ssimu tekirina buzibu kano ke kasemba Mukama akuuma akamwenyumwenyuko ne famire yo Mukama baokukwatagana neyanziza neyanziki amina banaye mwena abaviriddeyo omwami ono ku TikTok ne mumulabisa ne mututaaginga ne tweyanziza yono emboozi ye giwuliriza okuva gyeviridde paka kati ate nammwe nsaba Mukama abasobozese muvireyo mumukwatireko abezeewo famire ye oyamba omuntu alina famire naawe ojja kufuna omuntu akuyambira omwana nkubuulira amazima kubanga ffenna tetumanyi what tomorrow brings naye Katonda yasalawo mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribinga yenze Hadija Kigozi assalamu alaikum